kansooke munnange okulamusaako era n'okwebaza emirimu gy'otuusaako engalo yonna munnange gy'oli gy'obeera osobodde. Nange gye ndi eno mikwesese enkwege zikyankubira enduulu. Oluvannyuma lwa Amerika okubeera nti yakoze kye bayita okulabula Ssemalabula eri Muhoozi, okulabula Ssemalabula eri Muhoozi kwegamba mu ngeri ey'okubeera nti baalabudde nti munnange singa ogezaako okwongera okutumanyiira mu ngeri efaanaganako bw'etyo gweoyinza okulowooza nti tulina kwetondera kitaawo gwe twamanyiira, naye ate ebinaddirira muganda wange gwe singa ogezaako n'obaako kyonna ky'owonyega nti mu kukolola mu ngeri yonna oba kwayuuya muganda wange, ebinaddirira tugenda kubyagala. Kakati omuntu omu n'ambuuza wano nti naye ddala kiki ekiri mu makkati awo, kubanga ye byonna ebiriwo alaba tebigatta, nti alaba Muhoozi yakozeseza obusungu bungi nnyo, ate ne US nayo neeraga nti kiki ogamba ki gwe naawe ogamba ki? Kati gezaako oddemu owuune buwuunyi oba okololemukko bukolozi ti olabe. Era munnange Muhoozi amangu awo n'afaanaganako, omanyi embwa ng'ebadde ekuba mukama waayo, oli n'agenda agisaza kibuuko bulungi bw'ati eyinza okufunya omukira bw'eti n'egenda ng'ekaaba tedda. Kakati mu ngeri bw'etyo naye n'asangulayo munnange obubaka bye yali ataddeyo ku mukutu gwe ogwa X obutiisatiisa. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso, ate amawulire amalala gabaluseewo nti America, US, mu biseera ebya Natalie, Ambassador Natalie E. Brown, nti bano munnange beetonda mu butongole eri gavumenti ya Uganda ku nsonga ze bataabuulira kwegamba bantu tikuteeka mu public nti tuzimanye. Kati bo munnange aba embassy ya America bino byonna ebitambula ku mutimbagano ebyokubeera nti nno baali beetonzeeko oba baali bawandiiseeko okwetonda, bagamba nti nedda si bituufu, tebibangawo nti beetonda oba mu kubeera nti nno America yali yeeyingiza mu nsonga oba internal affairs eza wano e Uganda. Wabula ne bagamba nti bo munnange beetegefu nga bo okukuuma obuntu bulamu n'obwa Sseruganda wakati w'amawanga abiri. Naye ng'ebyokubeera nti Ambassador Brown baali bamutadde ku nninga, gavumenti ya Uganda gemutadde ku nninga, era bw'atyo n'awandiika apology oba okwetonda mu butongole ku nsonga y'okubeera nti nno US yali yeeyingiza mu internal affairs eza Uganda, nti ekyo munnange tekibangawo, tewabangawo kwetonda kwa ngeri yonna. Ebyo twabitegedde, naye ng'ekikulu kya byonna mukwano gwange omu wano abuuza nti Uganda atalaaje. Ebyo byonna tubitegedde, naye ekituufu kye ki ddala gwe kyoyinza okulowooza obwa nti kyekyaviiriddeko embeera eno okubeera bw'etyo? Naye era byonna kisigala kiri nti Muhoozi Kainerugaba nga ono ye Chief of Defence Forces yeesanze munne ng'ali mu kaseera akazibu ennyo, ng'ali mu tight corner oluvannyuma lwa United States Senate Foreign Relations Committee okubeera nga munnange baamulabudde okulabula Ssemalabula oluvannyuma lw'okubeera nti naye munnange yakkidde omukutu gwe ogwa X n'ateekako bubaka nga ayagala Ambassador Pope yeetondere kitaawe Museveni, era ng'alina ensonga ze yawadde ye agamba kumuyisa mu maaso na kuyisa mu constitution ya Uganda maaso. Kakati awe wali ndowooza kikyategeeza okuyisa mu kitaawe amaaso ne constitution ya Uganda amaaso, era nga yamuwadde ennaku lwabadde lwa Mande, ennaku z'omwezi nga 7 October, ssaawa 3 ez'okumakya wenjogerera zayiseeko dda, era okuva lwe yajjeeyo munnange obubaka buli
kitegeeza nti okulabula kwe ate kwabuutikiddwa okulabula Ssemalabula okwavudde sayidi eri eya US. Kakati yabadde agamba nti yeeyisizza mu ngeri eri undiplomatic n'okubeera nti yakyobodde wamu n'okuyisa amaaso mu kitaawe Museveni. Kakati awo weewali ndowooza weewali okusinziira ku rumors kati Muhoozi nkwadde obubaka yabugyeyo nga benkutegeezezza yatwakitegedde mbozi nakikuwaddeko dda wano naye US Senate Foreign Relations Committee bo babadde bazzeemu era ne bamukakasa nti munnange gwe singa ogezaako okubaako ekigambo kyonna ky'oyogera oba ekikolwa kyonna ky'oyogera nga olinga agezaako okumera ebbango, muganda wange bizibu byereere gagenda kubeera maziga gokka era naffe tugenda kuddamu tugenda kukwanukula munyanukula enzibu ennyo. Wano babayinza kukola ki oba naye bayinza omuteekako envumbo nga bali abantu be bagamba nti oba be yabadde alwanirira abaatulugunyazaako be baataddeko envumbo, kubanga jjukira nti yagenza oteekayo obubaka buno nga sanctions zimaze okubeera nga ziruma. Abamu ne balowooza nti obusungu bwonna bwavudde awo, naye ensonda zigamba newankubadde kwegamba nti ngera bwe nkutegeezeza nti Muhoozi nga bwe yastatinze ekisooka okunyomoola kitaawe obutamuwa kitiibwa wamu n'obutateeka kitiibwa mu constitution ya Uganda. Kati ze ensonda zigamba nti obusungu buno bwonna Muhoozi gwe tumanyi obulungi kitaawe ge yatuuma erinnya eritegeeza okuwoolera nti omuntu yenna agezaako kubanga alumbagana kitaawe kitegeeza nti ekyo yakimulaamirizaako abeera ajja butereevu okubeera nga amwaŋŋanga. Kigambibwa okuba nti waliwo ebbaluwa eyawandiikibwa eno yali ew'amagezi yali teragira wabula yali ew'amagezi ng'evudde eri ku kitebe kya America era nga kitegeeza US ewa Museveni amagezi obutagezaako kugamba nti yandibadde ate teyenyigira mu kalulu ka 2026 nti akomewo yeesimbewo. Baali bamuwa amagezi. Kati kirabika Muhoozi awo yajja obusungu kati nga ye agamba nti ngera bwe batera okutugamba nti Museveni nti oba pulezidenti omulonde mutera kiwulira nti pulezidenti wa Uganda omulonde so nga ate oludda oluvuganya gavumenti lulaga nti Bannayuganda tebamulonda wabula akabwa bakabbe okitegeera naye era bageza kubbo kiteeka pulezidenti wa Uganda omulonde naye nga jjukira nti okuddamu okubeera nga yeesimbawo okukwata mu constitution kujjawo bisanja ebintu bingi nnyo ebigoberera ekintu ekyo newankubadde bano bo bakwata mu ssemateeka ne bateekamu ennongoosereza kati ne bagamba nti ssemateeka bw'atyo bwakola ki bwagamba naye ng'ate bakozesa influence ey'emmundu ne ssente enguzi. Kale kwegamba bino byonna international community yeebiraba nti ddala mu butuufu tewali demokurasiya, tewali nti oli yeerimbika mu demokurasiya okubeera ng'awudiisa abantu naye ng'ekituufu kiri nti akozesa influence ye era ne Muhoozi naye asuubira okuba nti agenda kukozesa influence ye eyo olw'okuba nti kitaawe ali awo mu ntebe ng'era Bugingo bwe yagamba nti mutugumiikirize Museveni atutwale mu Muhoozi nga mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kitegeeza tewaliwo kwesalirawo ku muntu owa wansi. Kati bo bali era mu kulabula kwabwe bagambye nti bo enkwatagana yaabwe ne Uganda teriimu bya bufuzi nti bawagira kibiina kino oba kiri kubajjukira Muhoozi era mu bubaka bwe bwe yabadde alabula ng'ayagala ambasada yeetonde yagambye nti ng'oggyeko ekyokwetonda n'ebirala naye bakimanyi bulungi nnyo nti US ebadde nga esapootinga oba eteeka ssente mu abo abagala okujjako gavumenti ya kitaawe. Bano kwe kubeera nga bagambye nti ffe enkwatagana yaffe eriwo on a non-partisan basis. Kale gwe muganda wange wenna mpuliriza
naddala ono yabadde ambuuza ekibuuzo nti ddala gguluuza kiki ekyavuddeko ebyo nti biri ebyenvumbo kubanga ye agamba bibadde nga bwetulabye nga babateekako sanctions naye Muhoozi tavangayo kubeera ng'akola ki nga akyogerako nnyo kiri awo nti ebyokubeera nti nno bagamba nti waliwo ba foreign funders abateeka ssente mu ba opposition ekyo era kibaddengawo naye tekimujjangako wajja kutuuka awo kwegamba naye ekituufu kyekiriwa ensonda zigamba nti bano tebaakomaawo nti ambasada Pope yatuuka n'okulubuuta ebbaluwa nga awa Gen. Museveni amagezi jjukira Museveni tosobola kumuwabula kakati engeri kiri nti obulwadde bwa family kati olwo awa amagezi advise ng'amugamba okusinziira munnange ku mbeera eya demokulasiya ekituufu kiri nti tewaali esimbyewo so nga ate bano bo bagamba nti Museveni yeesimbirawo mu demokulasiya era bannayuganda ne bamulonda kivula nga bagamba nti pulezidenti wa Uganda omulonde batera nnyo kiteekako ku lwaye gye yatera okubeera ng'ayogera ekintu ekyo kati kitegeeza nti Muhoozi mu babaka bwe jjukira yagambye nti ono ayisa olugaayo mu demokulasiya mu constitution okitegeera kubanga bo bakirabanga Museveni yeesimbirawo nti mu mateeka so nga ate bali balaba nti kiri contrary nnyo ku ki ekigenda mu maaso mu Uganda ekituufu kiri nti bano byonna baabikubirira bukubirizi biraka bannayuganda si kye baali badde baagala oba tekyali badde bwe kityo kubanga bojjukira balina ssemateeka nabo balina ssemateeka era bakimanyi bulungi nnyo ebya ssemateeka kubajjukira naffe era twabikoppa ku bbo tubulabanga bano batera okwagala okubajjamu mu nsonga zino bagamba nti ensonga za Africa ffe wane waffe birala nnyo ku byammwe kale Muhoozi kitegeeza nti bano okuyisa oba okulaga nti bino byonna bya kifeere bye bagezaako kuteeka ku bannayuganda era Museveni teyalisaanye kukomawo 26 kiba kitegeeza nti Muhoozi bw'abajjira mu ambuleera eyo naye ng'agezaako kubeera ng'atufumbafumba mugabo agezaako bifumbafumba mbu taata wa mukwasa entebe kiba kitegeeza nti babeera bamwezi okubeera nga bamudikiriyalinga okubeera kwegamba alidde entebe ng'ali favored just lwakuba kitaawe abadde pulezidenti era nga bamulaba ng'abakulembeze abalala aba Africa nga obukulembeze baabukwasa abatabani baabwe naye nga era bagamba nti kibojjera ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo nti mugumu kati Muhoozi ng'oggyeko bino ebyokubeera nti nno oba oli awo bateebereza okuba nti mu kaseera ako waagendera okuwandiika ebigambo ebyo ku mukutu ogwo nti ayinza okuba abatali mu normal state ayinza okuba ng'aba oba ali haayi naye ebyo tetubimanyi ffe nga ffe tuwulira biwulire mu ŋŋambo naye kuba bagamba mutamivu tabagambwa bwe kiba nti asobola okudifendinga kitaawe kiba kitegeeza nga n'ensonga gy'ayogerako agikakasa kitegeeza n'ebirala asobola okubeera ng'abimanyi kitegeeza nti oli takulya ssente nti byayogera batabitegeera abeera abitegeera kati nze y'ensonga nyinza okukola ki nyinza okugamba nti nayo tekola ki tesawundinga kiri awo naye era weebuuza lwaki ate abasajja nga ba Andrew Mwenda n'abalala kugamba olaba nti balinga mu kumadivise nga balinga kugamba abasalawo babeere no mu underground kubanga jjukira nti kati bo balina profile ey'okukola ki ey'okukuuma bo nga bo nti bw'otunulira mu kaseera kano nti alinga gwe baaleka yekka mu nsonga ezo era olaba nti n'abakomentinga bayinza okubasibya babakulusegere nnyo kati nga bw'olaba Andrew Mwenda nti nteebereza okuba nti nabo pennyini oba oli awo omuntu waabwe yabasobako standby generator nti eyinza okuba yabasobako kuba bakiraba nti generator wano Uganda tukimanyi Uganda tekola generators spare tumujja wabweru mu bazungu kati generator kitegeeza nti bwebe gye balinawo nga standby bw'eneetuuka ng'efunyemu buzibu ate spare banaamugulawo nga ate already ono amaze okubeera ng'abavuma jjukira kyentegeeza ne spare nti kati America okubeera wano Uganda erina kinene nnyo kyecontributinga mu buyambi ne mu kubeezaawo ebintu ebirala ebyenjawulo era abamu kye basinga okubeera nga bagamba nti Muhoozi oba abantu abateeka supu mu bino tebamanyi kiyinza kuvaamu jjukira obuyambi bwebawa wano abantu abanaku bwe bityo
naye kwegamba kitegeeza nti gwe bwobanga ofuuse katugeze omufuzi w'eggwanga ngoze mu ntebe, kitegeeza bali ojja kuba obeetaaga. Tosobola kubeera nti obeerawo nga tobeetaazi nti embasi yaabwe eggale weegende, kubanga nabo singa babadde nti batya nnyo nti omusajja bayinza otugoba e Uganda bwanda munange mutabani w'omunene ayogedde, baali bale tebamulabula na sekulabula na bigambo bye baakozesezza, kubanga nabo ebigambo byalaze nti tebeeguya nti gwani ayogera, gwani obeerawa, gezaako ddemu oyasamya akamwaku bw'otyo oyogere ekigambo kimu kyokka olabe kituyinza munnange okukola oba okukolawo. Nti ffe ate okwanukula kwaffe kuyinza okuvaako ebizibu eby'amaanyi ennyo, era nono n'atiirawo obubaka n'abujja n'agamba bannange okitegeera kwegamba nabali olaba nti nabo tebeeguya, bagamba oke zaabika emipiira. Ne taata ali eri asirise tanyiiga, agamba yatera okubeera ng'aboggolako naye natakola ki, tanyiiga. Naye era nga bwe nkugambye nti muna ekibojjera ku lwazi nti definitely waliyo abali emabega wa Muhoozi, nabo gye bali amawanga nga Russia n'amawanga amalala gemumanyi obulungi ennyo, gonna gali mabega we nga Muhoozi. Era awo oba oli awo wajja naye amaanyi okubeera nga naye ayogera nga alinga alina kyeyeesiga, naye atajjukira kyeyeesiga nabali nabo ate tebasobola kukkiriza kubeera nga bakakanyizibwa okutuuka ku ekyo kwegamba nti kubanga bali batuuka n'okubeera nga bawagira bateeka sente mu mawanga nga Ukraine okubeera nga gayingira olutalo mu ggwanga n'eggwanga nga Russia, olw'ensonga nti tebasobola kubeera nga bakkiriza nti abo balabe baabwe ate babawangule. Kati kiba kitegeeza nti Muhoozi bwanga lyamaze ng'awaana bali ng'alaga nti bano takolagana nabo, kitegeeza bamulaba nga agenti w'abali, kitegeeza nti aba alina kukubwa, aba yeetaaga kugolola ttumba, era tebasobola kumukwasa kisa yadde n'akamu. Jjukira nti kati eggwanga nga Bungereza liyinza okuba nga oba oli awo nti Muhoozi bagamba nti alinayo obuganzi, naye ate bali balina entegeeragana yaabwe ku mutendera omulala nti Bungereza ne Amerika kyesisuubira kuba nti basobola okufevaringa Muhoozi ne bagamba nedda katufiire biri byonna tuwagire Muhoozi. Tekisoboka, naddala Muhoozi bw'abanga ddala alinnya mu kimu ne Russia n'amawanga amalala bwe batakwatagana.